kase kamukolera nnyo kati wano twakunekereza bala ngenda basoma oluvanyuma awaye ndi mukulowooza mu ngeri gy'ogenda okunnumyamu twakunekereza jjukira nga tuli wano nnyo kimanyi wemaliriza okufumbirwa King John ngenda kufuuka omumbejja waba Human Kind anaabeera n'abakyala mu biseera by'omu maaso nawulidde n'abakyala ng'akyogera agenda kumpa ekitiibwa oba erinnya ly'obumbejja ng'afumbiddwa omulangira okakasa nti weba y'ensonga eyo ngenda bajagulizaako onootuwa emikisa gyo mu bulungi owaye kyengenda ojaguliza nti omulangira King John bambi agenda kuwasa omuwala ow'emitawaana naye gwe gundi sina ngeri yakunnyonnyola era agamba agenze noonya oli agenze kunoonya King John yamugamba lindamu kikyokola lengera ono afunyeemu obujja olw'okuba awulidde nti ono byamugambye nti n'abakyala agendamu ekisibwa ky'obumbejja waliwo Ethan Jack gye yajyayo oba poti agamwalimu omwenge naye gubadde guterekeddwa eno okumala ebbanga eriwerako ddala kwaye totaddemu butwa n'asooka anywako bagukozesanga mu kujaguza omwenge guno ku Land Continent gwe gusingira ddala kwata kali wabweru kaddukiremu tugenda kanyonyoka ekitundu kye twolekedde mu kadde kano waawo mazima adde simanyi nti no gunyuma bwe guti nno si gwange kati gwani omwenge guno gwa masa guchwani omuyaya yagukweka eno ssebo yaguziika we namulaba ng'aguziika namanya okuva ku olwo gwange wamma nange nategedde toyinza kubeera nayisi noŋŋamba nnyo omwenge ng'ogumpa buwi wamma si gugwo ŋŋenda kwogera ebikolwa byo lindamu ogenda ayani gogenda okulonkoma nkutaddeko kakambe nekukaka nekugamba tino gunywe nze kyenkugambye kyenkusabye just gutesting oba guwoma bulungi nkusabyeko tino gunywe engeri gye guwoma bulungi igwe n'omulangira King John mbagaliza obufumbo obw'essanyu bakwatuka kwe kuyitawo mu kadde kano ye empula ne Kawalajjana omanyi nakizudde nti toli muntu anyiiza ddala Master Fei yabiŋŋambyeko naŋŋamba nti nno nenzija nenkizuula nti emiggo gye wankuba luli eri tewaginkuba nti wali onyiize nnyo wabula yali oyagala kukuuma amateeka ga Land Continent oba ga kusita kooti wankuba toyagadde gwe tunuya ne Yuwazenge bamugoba mu bwa disciple wano ku sita kooti naye ndaba kiri bulungi abeera beto okubeera wabweru okusinga okubeera eno ku sita kooti bali mu kuwaya lodi awuliriza naye ngeri gye tukigenze wala bwe kiti ŋŋenda kwebaza wabula ono si musanyufu oluvannyuma Kanakyalo lumugamba nti no kagenda kufumbira oli munne nze siri muntu anyiiza naye gw'onyiiza kiki enkoze okunyiiza wampise omuntu omubi gwe saba abala bwe basanyuka nze gwe babeera bayise omubi mbeera siri musanyufu bambi kati wanywa omwenge banaye omwenge wannuuze mpulira ng'omutwe gwange ogutandise okweyawula olina obubadde bungi oyogera obuntu bungi obw'omu butabo lwasi owandiika obutabo ani akugambye wekatankire mungi bwe guti nanti kano si kaseera kasanyu nyongere ebbiddu kaseera kasanyu bagenda muwasa ate mulangira oluli olangira ate nga ko kakopi lengera okubanga obadde mukopi ne bakuwa ekitiibwa ky'obumbejja baaba lengera okimanyi busukayi glass bwe wampa okulya tebulina mugaso nakyala bimukubye yakaita ifulingi gwe ifulingi lengera gambye akali wabweru kaddukiremu
yagamba kawala gwa kasiru. Stupid girl. Kakano mukadde kano yakwatibwa kwekaweeka akayisizaawo. Novolanda Kasonda Sky kasinema ketulaba gwe kawala gwa kawunyaawunya sookolaba omuzira we guli omungi okukamala nanti Blazating June kati nno kyeka nakyala mukudde engulu ate yayita Blazating June amanyi amuweese kumba amuweese yone empula maama ozitowa kamanyi no Blazating June akasitudde oli omulangira w'engoma waba humankind kumbe Blazating June omulangira yuno eno yali akutte ekikoma ekikoleddwa mu red beans oba ebijanjaalo ebimyufu. Waliwo nakyala eyajja. Lindamu ogenda. Omanyi? Naki njagala okuwa. No wajira. Ngono ali mukusiwona ekikomo. Mwabiri kiki mukola? Jukira kana akazi kaagala nnyo n'omulangira. Ate kamusanze na muwala mulala. Wangamba ku star court tewali red beans. We nali kusaba ondeete wangamba tebiriyo ate byo wadde oyo. Red beans babikozesa okusobola okuwamba omukwano. Kansubenzo ntegeera kati. Amazima gali nti ekikomo kino ekyebijanjalo ebimyufu nze akyekoledde era nkiwooyo gwe njagala. Gwoyagala kati ate nze kikyendi gy'oli kubanga tukyali bato mazima nakufaako nga bbayo lugiko yanga sisita wange gwe batuzaala naye ne simanyi kiki kye nakola n'ofunamu bukyamu ngolowooza nkwagala kwe nawulidde maama wange nakumpa ekitiibwa ky'obumbejja watuwulikiriza nga twogera ne maama wange kati oba watuwulidde ndowooza wulidde n'okuwulira nti no naganya ekiragiro ki ekyokuwasa byonna obikola lwakuba oyo. Nsonyiwa tekikwetagisa kuŋŋamba nkusonyiwe yenza ateekeddwa okugamba nsobi yange okwagala ennyo yenza alina okugamba nsonyiwa obutamanya naye nga yakagaana n'okwadde maama we amugamba yomuwala gwalina okukwatikuba okuwasa ono yamuddiza ekikomo kye n'amugamba my lord teweetaaga kubaako kyogera kirala ekikomo kino tekiribeera kyange nakyala olumiza omutima gwe naye ate manya nti gwa ogugwa okkuluma ate gukubisaamu ogwoli emirundi nga 10 n'olwekyo weezuule. Njagala olabe muwala jjama yadduka wabula ennaku emulinnye ku mutima. Jjuka ebiseera ebisinga kituukangawo gw'oyagala ate ng'omutima gwe guli walala. Waliwo abamuvaako emabega ne bamuyita misi ye Ifling n'amugamba nti n'abakyalo w'ekitiibwa asabye okulaba. Tulipootinga n'abakyalo w'ekitiibwa Ifling wuuno tumulese. Togenda n'abakyala mulamusa kwefuka nedda situka kweyimirira Katonda watuleka nkwetegereze bulungi mu mutima naaga mazima ddala keefaananyiriza. Sooka osoma omuzingo oba scroll roll gisome nga tuwulira gisome nnyo sikula olwo kiringa kiwandiike wuliriza. Ono bamuyita Maideniyi amanya Ifling mulungi yeegombeka ali polite
era agenda kuweebwa ekitiibwa ekyobumbejja. Agenda tuwa entandikwa empya. Yifulingi, lwaki tovuunama olaga okusiima kwo? Mu mutima ne kagamba, ow'ekitiibwa n'abakyala, olaba ebiragiro bye ne mutabani we mwennyininyini abigaana. Ate sinze gw'alina mutima gwe, lwaki kati amufoosinga? Lengera, weebale nnyo olw'omutima gw'omulungi, naye nze Ifulingi sisobola kufuuka mu mbejja. Abeera consort, mukazi w'oyo ow'olulyo olulangira. Agamba ye tayagala kutadda embe lye, sigenda kufumbirwa by Ting Jun. Naye gw'oliraga ku n'abakyala akatiibwa, wamma bagadizi mutegeke olunaku lw'emikolo ogw'embaga. Waliyo abawala bukadde na bukadde mu nsi, tewali kirima sekati gange ne brother Ting Jun. Nsonga ki lwaki gundi temumpulidde bagambye mukalyewo mubirekere awo, tuba tuli awo. Ting Jun yatuuse bakaka omuwala, obufumbo bakakabukako boona omuwala ne Ting Jun. Amazima gali nti ono omuwala tajja kubeera gudupeya nange, kwaye nti n'obufumbo busalibwawo bakadde bo bonna mubakwate mubeetike. Nsonyiwa maama obutakuwa kitiibwa, naye sigenda kikkiriza. Yakwata akola n'akakyusa n'akagamba tawanika duka, kyokka abambuwa baagala kakwata. Njagala olabe nagambye novula ndakasonda sky n'abakyala yagamba temuleka kawala kudduka genda, njagala mukakwate mpaka olunaku lw'emikolo musogwanga site embaga weneererawo. Tuba tuli awo, waliwo ate eyagguka omulala owokusatu. Bali nsatula kati abawakanya ekiragiro kya n'abakyala azze mu kkubi jatugende gwe neetika omuwala amuliddewo, wabula kyakola bambuwa alina enkodyo gyakozesa banaye pazo dazo tekiniki. Kumba oli omukazi n'abakyala yali agimanyi pazo dazo tekiniki. Onteekako otya emikono? Namugaye ekibuga kinene maama ku nsi ya Mukama kuno, naye omuwala muleka agenda abule. Tomanyi era ggwe omukazi agenze kwefatira ani atulosozza omuwala nate mukadde kano. Taata lwaki oli wano? Nsuubiza nti kyonna kyonna kinaatuukawo. Tokwata kuba okudda wano eno musogwanga sita, genda ewala ewala gy'onoosobola. Kumba ono kabaka naye mugiya puzzles. Tumanyi ffe taata azaala akawala kano gwe bayita Jesu, yandibanga yono kabaka Jesu. Mu biseera ebyayita emabega gwe baawa Sula Sinaba ne bamugamba ejja kukyusa enfaanana, yandibagga yono eyamukyusa era nga yuno omuwala gwe yazaala. Mukadde kano mulungi mu kuggula buli mulyango ogwetoolodde wano eno. Njagala olabe mukadde kano yayogera bwogezi kigambo kakana wali weggudde. Wirusu zonna zonna zeesumulula emiryango gyeggula. Kabaka mu kugiggula ssebo mulungi nnyo wano. Iye taata nga weewuunyisa. Kijja okubanga bino obimanyi. Kwa byonna nze yabizimba. N'akagamba yangu watuyitewo. Akagambye bino byonna nze yabidizayininga. N'abaako waggula. Makufulu ga wano geewuunyisa. Oyinza okulabuuza wali kande eyaka. Kumbe kyekisumuza ate ekiggula wano. Namuga tugenda kubeera mu Mapping Valley gye tugenda okwolekera, tebajja tusangayo. Tuba tuli awo baba kyali awo nenna abakyala gusse. Laba mukadde kano yatunulira omusajja amulabye alina bwakozesa buddazo tekiniki, najjukira ekinankamya ekyo ngeri yakikomo. Mukazi we yakimukasukira n'akibakubisa n'amanya n'amagamba yegwe gisuba naye okyalinga mulamu. Wuliriza wekanye Jesu. Kwa hiyo banga gwanvu nga sikulaba. Jako masikio. Nedda tikyetaagisa. Engeri gye twesyawa nnyo obukyayi bwaffe bw'amaanyi gye tuli okuggyako nga wenjijjako kufoomu akomekerera okuddamu okulaba munne. Kijja so okubanga oddukidde eno mu secret passagate awo oba. Kwa hiyo ntino nategedde nti wono nnumba omu wekka nja kufuna omukisa ogw'okuwangula.
nze kirabika ng'ekiraze nti nno bulijjo olindiridde twesinkane mu kafo kano. Abantu abeetegeera kyolina okumanya tebatera kubeera bamukwano, batera kubeera balabi na balabi. Abeetegeera mulabe wo oyinza obutamwerabira ku nsi ya Katonda naye ate mukwano gwo akolera ebirungi, ate waliwo ekiseera ekituuka n'omwerabira naye oyo yakkusa nga mulabewo. Laba taata nagambye, laba munu nga bulijjo kaso oba kaso na sky kayite Novoland bani yamugamba yegwe tudduke gayafaanana bulala kwe kujjayo gundi genda gwe n'akasindika eri wakasindika eri nasooka anyola gundi eno emiryango gyeggale akagamba genda mangu ono aba ayagala okusala genda afuna akawala omulyango kwe kweggala taata alemesezza kayita taata muzeeyi yeggaliddeyo ne nakyala kujja baatike okakana n'ekikomo akisudde wansi mukazi sikwe kumukuba ono kyakola gundi eggala wano eringa kufuru omunyolo agusambye naga mekanizimu kati njonoonye eggala omulyango guno tegugenda kuddamu kweggula nange nkiraba bulijjo olindiridde twesange mu kafo bwe kati siwe guli Yesu lengera bannaaye taata gwegenda ono talina kyasobola kunkola naawe. nina okunoonya abantu bajje bamuyambe oba banyambe. Yadduka yeetaaga buyambi mukadde kano, mulyango guli tegusoboka kugulwa ate laba waagweggwo kumbe waliwo abamulengedde bagamba naye nga bino biri fane sooka ne bayita bajje bategeeze master eri waliwo akawala akagudde kati ne bakalumba gwe junior sister okuseererako ku nyovu jankuyambe webale nnyo kyokka abanga akasitula akata kagwa wansi gundi nsonyiwa okola kyati omanyi lwaki omuti guli gukula bulungi gukula bulungi omanyi lwaki lwansonga wansi waago baziikawo ba human kind abagoberezi ba human kind be baali batrespasingira wano ku smoke pass mu kafu kano naye ate gwe engeri gy'oli balagavu tuyinza obutakuziika ate saagala obeere munyiivu nnyo. Empula we yajjira yakamusikako n'akakubirawo oli omuwala amumanyi yambuza okola kigu kwaye nti nabadde mulabe watandika ddi okudiringa n'abalabe bange gwenyabo kwekasitula mukadde kano mu the unstoppable nzabirimu nga bulijjo the VJ is at work. Wow. Lwaki oli wano toteekeddwa kubanga muteekateeka mbaga oyo sigenda kufumbirwa lwaki Baiting Jun yakitegedde nti notalina kuwasa muwala mulesi wa bizibu twabomeka asiwe guli oba wabadde onnimba ku makya oyinza okuba nga wabadde onnimba mwana ku byembaga ani ayinza okulonda gobeera omumbejja oba muka omulangira oba wabadde okapulaninga ng'oyagala kunkiitinga onnyo omwenge gwange okuba nti mbagaliza emikisa kati nno njagala nkunywesa omwenge mungi oseseme gwe nakuwadde newemba wakufa sina kufiira wano kwekumwesikako kamugambye newemba wakufa shuwa kale kankikole nga wogambye nange sina kadde kagwogera nosensi naawe mwabana kanakala temukafaako mukaleke kabere yesebo tetugenda naffe kalinyirira abagambye tebakafaako baleke awo mbwa ya malaya bebana mwana hala muwala gwe misi muneweefeeko batugambye tetufaayo yakwatiko n'asooka ayitawo n'ate mukadde kano ye empula bimwenyini fengitiyani yegamba naye mazima kikyenkola ddala kati bano abadde bagambye tebakafaako labe bakwata enzigi ne basigala
gate ne baggalawo. Naye ate ono yeebuuziza mu mutima mazima ddala nze Tiani Fenge ku nsi ya Katonda ddala kiki enkola. N'ate mukadde kano Novel and Castle in the Sky Monos Production ze Kasubi nga bulijjo. Esimu eri 0758 81 2855 nabagamba beetaze okubatumira kwabwerere mpaka guno mwaka kugwako. Ate nga ab'ekitimbwa nabagambye Christmas denge naku z'omwezi 25 tugenda kubeera n'aboogezi ba firimu mpaka. Tugenda kubeera n'aboogezi ba sinema, abayimbi n'endiyoki. Kiki Yifulingi mugende munoonye iyo tugambe tetumufaako naffe netumuleka nage mulekera okwogera ebyekisumu mugende munoonye yeekubye mu mutima n'agamba kiki enkola akawala akalinga alinayo kwegamba gundi gye kali tetumanyi katulabe n'amugamba tuula wansi n'ate mukadde kano production ye Kasubi namu entertainment ku mukwana akedi jukira kaviira ddala Castle in the Sky ke tulaba kaito Novel and Bumpimpi ebiwundu byo kati biri bitabigenda bitereera kirabiganga otunula bw'otyo lwa nsonga ya Yifulingi. Lwaki olemeddeko nnyo nkawase naawe lwaki olemeddeko nnyo obutakawasa bibuuzo biri wano. Asantini olw'omuwala oyo tusemberedde nze naawe okulwana mu public oba mu lwatu. Mama kuva buto sikusaba nga kintu na kimu naye olwaleero kanti kusabe ku mulundi guno Yifulingi omuwala oyo muleka agende simwagala. Naye omukwano ndaba olina mungi naye lwaki toyagala muwasa nati kubanga sisobola mwagala simwagala yesu lwaki awusobola mufumbirwa oba muwasa yasituka. Ting John ebiseera ebisinga omukwano tekibeera kintu kya ddala kubanga kisobola okukyuka ensonga ki nkisa essali kya ddala. Olw'okuba tomufaako tekitegeeza tosobola mwagala era tekitegeeza tosobola muwasa. Naye obufumbo bwammwe buli konsanidi ku kibuga kino eno singa oyagala omuwala oyo n'omuwasa sooka ojje nkuyisewo nkulage. Amugambye obufumbo obwo mbupulaningako nnyo lwa nsonga buli konsanidi oba bukakata ku kibuga kyaffe. Yamuyisaawo mpaka mabbali. Waliwo ekyuma ekyakidizayiningiddwa wali. Bino biki byondaga najyamuleese walukamala mu nsozi n'amugamba bibino ebiseera bye eby'omu maaso era byebiseera by'aba humankind oba abantu ababulijjo byebiseera by'omu maaso byaffe. Kino ekibuga ekiri waggulu ekyo ekinanka kyadizayiningibwa nga kisinzira mu katabo akakolebwa Yesu ke bayita Abyss of the Sea and Sky era abakizimba bangi bakozesa mutima gwabwe na musaayi. Kwentino bino byondaga bikwataganira wane Yifulingi gwe ngamba okuwasa. Kwentino obulamu bwa Yifulingi obulamu bwe ye Katonda wa kibuno omuwe ekimuli omuwala oyo najjukira banayi najjukira ngaliwo ekimuli ekyajja nakyala mu kaseera kaali kasembedde ng'agenda okukwata kuba okufa kyabulira mu mubiri gwe. Nage banayi akawala kano kanjawulo naye maama bakatonda b'ekibuno omu kikwatagana baggwanga lyababiwawatiro okubuuka nti buli walabika babiwawatiro nga bafuna ebiwawatiro nga batandika otambulira bwengula. N'agamba nti ffe humankind tetusobola kubuuka naye mu mbeera ng'eyo ng'owasiza omuwala oyo embeera yaffe egenda kikyuka. Baakola ekyuma kinene ekibuusa bwengula nga mu ngeri yonna kigenda kufuna amaanyi nga naffe tugajja ku Katonda wa kibuno omu. Ye omwana oli obuwala gwayogerako alisituka gwe balijjangako amaanyi ate ebyuma byabwe bikoleddwa n'obikwateko bisobole nga okubuuka. Bajja mwetaagako bumuli bwa kibuno omu oli omuwala Katonda wa kibuno omu. Kati mu byo kyenjagala gw'ofuuke Trumansita ow'ensi yonna kubanga okubuuka kwaffe yeribeera ensibuko ng'ensibuko eyo y'oyo omukazi gw'onoobeera owasizza
天空城的腾飞指日可待。n'abakyala bye bintu byayagala no baagala kubuuka bagende nga upward waggulu bwengula balibeera eyo balikolayo n'olubiri naye nga mu bye beetaaga ebimuli bya kibunoomu kati ebimuli bya kibunoomu ate katonda w'ebimuli bya kibunoomu yalina okuba oyo omwana eyazaalibwa ow'enjawulo oli omuwala y'ensonga lwaki maama ali insisted alemeddeko nnyo mutabani w'omulangira awasi oli omuwala omukopi niwakwadde si walule lulangira wabula balina kye bamwetaagako ono najja akanoonya kayefulingi mukadde kano nagambye munu nga bulijjo the unstoppable vije katubeera tuli awo eri abanoonya ate waliwo amagye amalala agagguka wabula amagye g'abakazi amagye gano gakolera n'abakyala oli bakutte ebitala ono ajja anoonya yifulingi mukadde kano bane nga yifulingi kumbe teyagenze wala nga mu kifo kino eno kye bakazaako embuyaga y'omukka nga we yasigadde nanga musiru gwe obadde nga wa yifulingi namugaa munnaye ate mbadde sinera wakulaga waawo we nakulesa ogende mazima naawe n'ogenda nabadde mbisaagira mukale nabadde neemamaaza mukadde kano yakasitula najja akayiseewo the unstoppable vije jjukira nze abyetuluddemu nateera kasubi gye mpangaalira naye kano kannaamu entertainment ku mukwana akeedi kansooke mpite ku ngira agamba kuva buto tafangako ku muntu yenna obulamu bwe bwonna kwegana talina muntu gwe yali afuddeko naye yegwe wakasooka mbe nali nfuddeko lwaki waliwo yasendesa message agamba nti the number 1 VJ in East Africa I like you too much naye ofulumya firimu ntono okay message njifunye naye tewawandiise linnya nja kikwasaganya kati aba ali awo yawulira eyo aboogera wabweru nga bagamba nti n'abakyala owe Hello, say once. Bakutteko obazze bagamba n'abakyala alina omuntu gw'abatumye escape oba omutolosi. Wesiba bene nja kusaba okakane naye naffe tugoberera biragiro balina omuntu gwe batutumye bamuyita yifulingi oba omuntu waffe yamulabyeko ng'ayingira mu kifo kino ani yakyogedde aveyo ku mmwe ani yamulabye ng'ayingira eno yifulingi oba tewali yamulabye nga sinanyiiga mulowooza temwandigenze munnaye nzikiriza ntunuleko eyo munda singa yifulingi simusangayo bwangu ddala tugenda genda n'abakyala oli abatumye oyo omuwala byogera bituufu ebigambo yesawo bituufu kale no nange kambeere mulambulukufu gye muli njogere mazima yifulingi gyali eyo munda kale kati mwagala genda mujjayo mwagala genda mukwata tusomye okuteganya ow'ekitiibwa naye oyogedde bubi otutiisiza katuddeyo eki ali mu matwale ga empula fengitiani yifulingi gyayingidde dindamu fengitiani tabanga yategeera omuwala oyo obutuufu bwali nti mwana wanjawulo oba ffe tugende tulumbagana ekyo ekifo kya windimo smoke ekifo ekyo kya bwannannyini kifo kya fengitiani empula ate anamu ku kitiibwa naye saagala mukole ekintu kireeta buvuvuŋŋano kati otegeeza ki mukyo njagala mutwala abasajja basaleko ekifo kye tebakkiriza muntu yenna yingira munda temukkiriza basajja baffe tebayingira munda kyemanyi yifulingi tebajja mukuumira munda kumala bbanga gwanvu yifulingi lwadde akyajja kufuluma njagala bamukwatira awo basajja baffe basaleko ekifo kye kati ate mwe bagayi lwaki muli wano
bachaliba abana bamukolera abesiga mansa kimadde ngamba enkya munayi parade ya elite team oba ya kirabu naye ate enkya munayi engeri gye nabaddemu n'embiro ndi mulwadde ali n'omulala n'agamba taata wange yankyalira maama yansabye ngende ndi nabo ekyeggulo onagamba nti yamaliriza misomo tica gye yamuwa bonna baagala tambula mwate gwe owokuna muna engeri bonna gye bataliiwo bonna bano engeri gye bagenda lwaki nange sigenda ku lusozi nfunire minsi y'eddagala engeri gy'atali bulungi awone bulungi kale mwe namba tadde mugende byagala lumulamu ebiyaayi lengera mukadde kano bonna ne bamulekawo mukadde kano asigadde neyifulingi bwokka